Minisitule y'obusuubuzi yakusawula abatuli bagenda okukibiriranga ebyamaguzi ebireetebwa akatale. Bino bituukiddwako abaka Parliament badde basinkanye abaminisitule y'obusuubuzi. Abaka basuubiza ebibuuzo ekitongole kikebera omutindo ku byamaguzi ebitali ku mutindo ebitundibwa ku katale. Kizo ti omuntu okuleeta ebintu mukitegeredde ddala nti factory reject ate n'omukwata n'omusiba. Kolera ddala etteeka ogamenti nno factory rejects tezikirizibwa mu ggwanga. Bano bakinyisa enkola y'okutataganyanga abasuubuzi abeera bakola egyabwe kw'ossa n'okubakuba amawulire kyokka ne balemwa okukwata abakola ebyamaguzi ebijingirire. But why is it that we have counterfeit on the market in Uganda than ever before? Most of the blame goes to the traders abroad who want to beat the system. Ben Manyinwa yakulya UNBS mukozi akagambye nti kibayambako okumanyisa abantu bonna ebyamaguzi ebikyupule. There is no way somebody in Bushiri will know that that brand actually is a fake product. So we are using the media as a way of sensitization and alerting the other consumers not government. Minisita w'ebyobusuubuzi Amelian Kyambadde yagamba nti ekikufeeta abasuubuzi abatunda ebyamaguzi bino sibakukikomya era n'asuubiza okulongoosa ebyobusuubuzi. Kubanga twagala kutaasa bulamu, twagala osevinga essente zo oleme kulanga to leero ate ekyobulungi. Yo kooti ya Uganda Road yayongezayo omusango omubaka w'e Kabalole omukyala Sylvia Lwabogwe wabira omuvubuka Branisco okumusaba omukwano ng'ayita mu mikuto emigatta abantu. Ku mulundi guno omubaka Lwabogwe mu kooti abaddemu ng'abadde azze okuwa obujulizi okw'omulamuzi Stella Amabirizi ali musango ntabadde obe gutyo ne guyinzibwa okutuusa nga 23 omwezi guno. Kooti eragidde tukomewo olwokutaano olujja nga 23 ssaawa 3 ez'okumakya omulamuzi tabaddeewo. Mu musango guno bye tunoonyaamu bwenkanya wakati wa Honorable ne wakati wa Brian. Omulamuzi wa kooti ya Buganda Road Kate John akubye omusango w'abayizi b'Makerere be bali bagalira nga balanga kwekalakasa nga 13 omwezi ogw'omwenda omwaka guno. Kigambibwa nti bali bakumba nabo omuliro abali bawakonye okwongeza ebisale bya yunivasite gye bali tebaagala. Oluvannyuma lw'okuwangula omusango twogeddeko nabo ne bategeeza nga bagenda okuba omumyuka wa chancellor wa yunivasite Professor Barnabas Nawangwe mu kooti olw'okubasibira obwereere. Naye emisango gya kooti gigambye tewadde bwino wadde yadde n'akatono. Bali tewalina kyakwogera era bagugobye. Tujja kubakuba mu kooti kifuuke eky'okuyigirako kwegamba abaana tebatunyooma ffe ba stakeholders mu universities. Era omulamuzi yakyayi Kate John asindisa abavubuka ba Jobless Brotherhood babiri Luzira abalute emitwe gy'embizi ku CPS olunaku olw'eggulo babadde bagenzeyo okweyanjula oluvannyuma lw'okusuula obubezi ku banka enkolo. Abavubuka bano kuliko Augustine Ojubire ne Robert Manya nga basibiddwa mu kaguli ka kooti ku musango gw'okutataganya abantu nga tebalina lukusa. Omuwa bwa gavumenti Miriam Njuki ategeezezza omulamuzi ng'okunoonyeza ku musango guno mbw'okwedde era namusaba batandike okuwulira naye kyakoze. Omujulizi Asosi yabadde akola kunoonyeza ku buzi bw'emisango ku CPS Alfred Nkutuse wabula ng'ono amaaso gamyukidde mu kooti nga obujulizi era Pidawolo Isaac Semakadde obujulizi bwakubye mu bituli. Tusanyukidde nnyo poliisi ya Uganda obutalwisa nsonga okutandikirawo ekkooti bwe zirina okukola. Wajja mu kooti olina okumulagirawo mangu ddala obujulizi bw'olina. Omulamuzi abasindise Luzira okutuusa nga 22 omwezi guno ono lwagenda okuliirako okusaba kw'okuyimirwa kwabwe n'okuwulira omujulizi omulala.